Omuzannyo gw'ebikonde gwe gumu ku gisinga okuwagirwa mu ggwanga Uganda ensangi zino. Moses Muhanji yakulira omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Uganda okuva mu mwaka 2018. Abakulembeze b'emizannyo egy'enjawulo ebbanga ddene bazze nga beesowolayo okwesogga olukiiko lw'eggwanga olukulu oboolyawo okwongera okusakira emizannyo gyabwe mu by'ensimbi nga bakkiriza nti bw'oba okulembera omuzannyo n'ogera mu paalamenti osobola okuteesa obulungi n'oyongeza ku nsimbi omuzannyo gwo gwe zifuna. Abamu ku bo abalabiddwako kwe kuli Moses Magogo akulira omupiira mu ggwanga Uganda, Pius Wakabi nga yakulira omuzannyo gwa kabadi mu ggwanga, omumyuka w'omukulembeze w'omuzannyo gwa rugby mu ggwanga Andrew Ojok nga ye mutabani w'omugenzi Jacob Olanya n'abalala bangi. Mwanji agamba wakulembeza nnyo eddoboozi ly'abakubi b'ebikonde si kwenoonyeza bibye ng'omuntu. Wabeerawo opportunity ne bwe yandibadde nga si Muhanji yeesimbyewo omuntu yenna wa boxing nga yagenda mu parliament kyandibadde kyamakulu ne tumuwagira n'ayingira mu parliament asobola okutukiikirira kwa abayogera ku kintu kyategeera. Bwetunia emizannyo egisobodde okuweereza ababaka mu parliament tunya omupiira for example nga Magogo tanayingira parliament bali ku about 10 billion. 10 billion. Yes. Kati bali ku 19. Yes. Kwa yingira parliament. Bwetunia rugby ono mutabani w'Olanya. Yeah. Rugby bali ku 8. Kati vice president wabwe mutabani w'Olanya bayingira parliament kati bali ku billion 9. Okay. 9 billion. Otunulia bana abobulemu abampindi bali ku million 10 aba Paralympics. Kati bali ku almost 2 billion kwa mpindi ali mu parliament. Oliyo no waka badi bamuyitani Honorable Pius Wakabi hale katana kubayamba buyambi. So no Rachel nti trend eriwo nti abasodo okwera nako ne bayingira but funa some bit of special over improved attention. Okay. Kati nef boxing tugamba naye tulina omukisa okuyingizayo president waffe. Tumubuuzizza oba ekirooto kye kisobola okutuukirira era agamba nti ababaka bakozesezza nnyo abakubi b'ebikonde kyokka nga tebabayamba. Njawukana nnyo kuba MP abalala bagenda okubeera mu race oba abakulembeze nti abakulembeze abasinga bayingira mu bifo nga bino nga ayagala guli moloka ennungi, ayagala travelingeko, ayagala guli ku saati ennungi. Naye kati nze Muhanji Katonda badde annyambye nti emoloka ennungi nzivuze even before okuyingira mu office zino. Travelinga mbadde almost everywhere in the world nga siyana kufuuka any of these leaders. So nti bwe mba nyingidde wali sigenda kujja nga nina akamiro ka kugenda bweru, sigenda kujja nga nina akamiro ka kugula moloka ya kuvuga oba okitegeera, sigenda kujja n'akamiro ka kugula saati nti ndabikeko obulungi. Moses Muhanji yasibwako mu kkomera ku byali bigambibwa nti yakozesa bubi ensimbi z'ebikonde obukadde 8. Ye kyagamba nti byali bya bufuzi era tekinawe kimukoseza era bw'atyo n'alabula abadde balowooza nti baakuyita mu kkuba eryo nti baabaze kafu. Era osokenda mu kkomera nga tena musango. Omuntu okuba n'omusango bamala kusalira. Anti nga tebanakusalira obeera suspect. Ate omuntu yenna kasookera n'ova ewaawo waka n'obuyingira ekibuga obeera suspect for anything. Omuntu asobola n'okujja n'agamba abba ekitako obye essimu yange ne bakukwata ne bakuteekayo. Kati omusango gwange ogwo regardless of embeera eyaliwo naye twagenda mu kooti omusango neegugoba. Gwaggwa baagugoba. Kirwa ndi wano ndya butaala. Bangi bannabyamizannyo abeesowoddeyo okwesimbawo bamemba ba paalamenti nga bakkiriza nti singa babeera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu basobola okuyambako ebina by'emizannyo eby'enjawulo okubabegerako ku keeke y'eggwanga nga bamu ku bo kuliko Rogers Byamukama ng'olwe vice president mu FUFA eyali akulira omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga Honorable Sarah Babirye Kityo n'abalala bangi. Abantu b'e Bukoto basaba bannaye omukyalo oyo muwe obululu ayingire parliament because ebbanga lyamala mu netball gwalinga mu mwaka gumu naye nga yali ataddewo ekifaananyi ekyenjawulo. Yaseka baamulwana nnyo ne batamukkiriza kugenda maaso na programu ze naye nga kyemmanyi nti singa abaana bamuwadde support
n'ayingira parliament ajja kubawo kyamaanyi nnyo kyagata ku maloboozi gaffe onooba oliawo wasobola n'okudda mu sipoota ddamu n'akulembera. Nze Abel Kitaka nga nkuyita mu kusaba okwa Independence Night nga 26 omwezi guno wali ku Kololo Independence Ground